Akalulu ka 2021 nga kabindabinda, ebbugumu lyeyongedde, omuli obulimba, obukujjukujju, obukodyo obupya, ssaako n'enkyukakyuka mu kuwenja akalulu. Uganda erina ebibiina by'obufuzi ebyakeewandiisa mu butongole eri akakiiko k'ebyokulonda 29 bweddu, wabula abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakyalemeddwa okukola ku nsonga ey'enkizo ey'okukola omukago ogw'awamu okuvuganya ekibiina ekiri mu buyinza. We twogerera tewali kubuusabuusa nti FDC eyolekedde olusozi Gambalagala olw'abannakibiina ab'enkizo omuli Naggayi Nabiira, Winnie Kiza, Paul Mwiru, Mugisha Muntu n'abalala bangi okwabulira ekibiina kino. Abaffe ekibuuzo kiri nti FDC neesigala kyekimu? FDC yatandikibwawo Dr. Kiza Besigye oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya n'ekibiina kya NRA olwaleero kiyitibwa NRM, era okuva olwo Besigye yabadde empologoma esinga obunene mu kiraalo ky'oludda oluvuganya gavumenti okumala emyaka egiwerera ddala 2 bweddu. Naye nga bwe bagamba nti awakula ennume tewakula emu, ne Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine gye yafubutuka okubuukira ekiroole ky'ebyobufuzi teri amanyiiyo. Kale nno nga tonnambuuza gye yafubutuka ye Besigye gye yava omanyiiyo? Omusawo ono omutendeke era nga munnamagye omugundiivu eyawummulira ku ddaala lya koloneeri atemera mu gy'obukulu 64 yakolera mu biti eby'enjawulo mu ggye ly'eggwanga erya UPDF era nga yakavuganya Pulezidenti Museveni emirundi 4 bweddu omuli 2001, 2006, 2011 ne 2016 era nga gyonna avaayo ng'ogusima ebbumba. Dr. Besigye yakolerako mu ddwaliro ly'e Mulago ne mu ddwaliro lya Aga Khan erisangibwa mu kibuga Nairobi ekya Kenya, wabula oluvannyuma yeegatta ku ggye ly'abayeekera erya NRA mu 1982. Naye nga bwe bagamba nti okumanyiira kuzaala obutatya, Besigye yabaga ekiwandiiko ekigamba nti An Insider's View of How NRA Lost the Base. Kino kyateeka omulimu gwe mu katyabaga, obunkenke bweyongera era bw'atyo mu mwaka gwa 2000 n'alangirira nti agenda kwesimba ku mukama we mu kalulu ka 2001 akaali kabindabinda. Naye nno munnange naguno gujwa akoma ku munaabo. Besigye ne Bobi Wine basisinkanyeko enfunda eziwera era ne bakubaganya ebirowoozo ku by'obufuzi. Naye twebuuza, Bobi Wine kati tugambe nti yaaliko ku ludda oluvuganya gavumenti kubanga asuusuutiddwa nnyo buli waalagaayanirizibwanga muzira akwatiddwa n'abonyaabonyezebwa era nga Besigye bwe baamukolanga. Ebibuuzo bingi naye ng'ebyokuddibwamu bitono. Besigye yasoma busawo so nga ate Bobi Wine yasoma byakuyimba, emizannyo ssaako ne katemba. Abaffe amaanyi g'omusawo n'amaanyi g'omudongo bwe geegatta gasobola okukolawo enjawulo ku ludda oluvuganya gavumenti. Ng'ayita mu nnyimba ze, Bobi Wine azze ng'akwata ku bantu mu ngeri ennyingi era ng'ayogera nnyo ku bukulembeze obw'emirembe okutuusa jjo ly'abalamu lwavuddeyo okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa Parliament mu Kyaddondo East mu mwaka gwa 2017 n'abantu ne bataba babi nabo ne bamuyiira obululu. Bakikasuka kulaalira naye ne kidda na birimba. Wano Bobi Wine yali atandise olugendo lwe anti akalulu yakawuuta buva, ono yamegga n'okuluma n'aluma anti yawangulira waggulu nnyo era ng'abaali bamugoba okwali Apollo Kantincho wa FDC ne Mike Ssebalumu na NRM yaleka bafeesa. Bobi Wine ng'amaze okuwuuta akalulu obuva mu mwaka gwa 2018 yatandika okutalaaga eggwanga ng'anoonyezaako banywanyi ba akalulu, wabula nga 14 August yayanirizibwa na miggo mu kibuga Arua egigambibwa nti gyamukubwa abasajja ba SFC ng'abawagizi be bamaze okulumba emmotoka ya Pulezidenti Museveni okugikuba amayinja era nga wano lwagenderamu ne driver w'enfanfe Yasini Kawuma era ne Kabwejumbira yaggalirwa era naggulwako emisango omuli egy'okubeera n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka nga 15 August 2018 mu woteeri mwe yali asula. Kino nno kyawaawaza ensi yonna era wano balooya ab'amannya omuli Medad Sseggona, Elias Lukwago baazambalira ku mugongo nga nswa ne balumba Arua okumweyimirira oluvannyuma lw'okumala akaseera mu mbuzi ekogga. Bw'atyo yatandikawo ekisinde kya People Power era bwe kityo ne kyeyunirwa abannabyabufuzi bangi omuli abatiini, abakuzeemu wamu ne bakinvinvi. Wakati mu mbeera eno ng'ennaku z'omwezi 22 Apuli omwaka gwa 2019 Bobi Wine yayanjula omwogezi w'ekisinde kino Joel Ssennyonyi munnamawulire. Mwana wattu ekyaddondo nayo teva muto Kyagulanyi Ssentamu ow'emyaka 36 ng'ennaku z'omwezi 24 Julayi 2019 bw'atyo yeesowolayo n'alangirira nga bw'agenda okuvuganya ku ntebe ennene
ey'obwa pulezidenti. Kinajjukirwa nti Dr. Kizza Besigye we yalangiririra okwesimba mu ntebe eno yali atemera mu gy'obukulu 4 n'okusoba. Bobi Wine aweza 36. Kyekigenda mu maaso. Entebe eno bangi bagyesimbyemu omuli Mugisha Muntu, Nobert Mao, Henry Tumukunde n'ebibiina ebirala bingi biteekateeka okwesowolayo okubeera nga byewandiisa okulwanyisa omuntu omu bw'ati Yoweri Kaguta Museveni, ekitegeeza nti omuntu omu avuganya n'ebibiina 29. Buliba buti buliba bugenze, abajaguza nga bajaguza, abanyiikaavu nga banyiikaavu, n'abakaaba nga bakaaba. Anti eyaliko pulezidenti wa Uganda Lukongwa Binaayisa yagamba nti entebe ewooma. Kabuye Israel ne Paul Collins, Now TV agaliko kati.